okawulidde Juliana Kanyomozi abadde akogerako ng'agamba nti akayimba oba akayimba webaka. Juliana Kanyomozi ennaku zino abadde atawanyizibwa, abadde ali mu mbeera nti abaana bamuyisizaamu eggaali ku mutimbagano. Bw'oba ojjukira emboozi ya Pasita Bujingo eyasobola okuba ate ng'etambula ey'amasasi. Kati omukyalo oyo Juliana Kanyomozi yavaayo n'agamba kyalibadde si kirungi oba oli awo abantu okusanyukira oba okujajinga Pasita Bujingo embeera gy'ayitamu. Abaana ng'obusungu bwe bayina ne bamugamba buli kimu. Abaana bamugamba ebigambo Juliana ne bamugamba n'omugamba nti Juliana wasaddaaka omwana wo. Juliana mbusungu obw'amaanyi yavuddeyo n'ayogera ebigambo n'asobola okuba ate nga ababuulira. Abangi badde beebuuza Juliana Kanyomozi ebintu ebitambula mu ggwanga Uganda ye tabimanyi. Bobi Wine yasibibwako, Bobi Wine takyayimba. Juliana nga yali mukwano gwe. Juliana lwaki tovaayo n'oyogera ku nsonga eyo ne ku nsonga za Bujingo lwaki gwe zovaayo? Abaana nga bamuyisaamu eggaali yabadde maanyi nza kubuulira. Ate abaana ba Nuupu nga bakuyisizaamu eggaali tebakulumbira ku Facebook yonna, ate ku Twitter gwe ne boogamba osirika ku Twitter. Era olina okuvaayo. Juliana yasobodde okuba ate nga avaayo n'asobola okuba ate nga yeetonda n'agamba nti Bobi Wine mukwano gwange nfanfe, era bwe yali ayingira ebyobufuzi namanya wabula Bobi Wine byawagira nze siri wa struggle. Aga Bobi Wine mwagala nga mukwano gwawe twatandika endongo eri ebyobufuzi mwagaliza ebirungi, naye nze siri wa struggle yagwa saidi ndala. Okitegedde? Juliana Kanyomozi mu mboozi ye yategeeza bw'ati ng'asooka okwetonda bannayuganda ebigambo byayogera. Agamba Bannayuganda balina obulumi ku mutima, wabula Juliana mu kuddamu emboozi eno ye yasobodde okuba ate nga abiteeka ku Bobi Wine. Naye ng'ensonga ya Bannayuganda bo bagamba nti ensonga ezitambula mu ggwanga Uganda lwaki tozoogerako Juliana? Nyingi nnyo ezitambula naye gwe weefuula ataziraba. Kyogamba eza Bujingo ze zisinga. Kati Abannayuganda bamunenyezza olw'ensonga eyo. Atandikidde wano nga yeetonda. Mwagambye nti gwe Juliana tomanyi bulumi bwe tuyina. Musonyiwe mbanga bye nayogedde byaba rubbings the wrong way. That was not my intention. It wasn't my intention to come and open your wounds okubajukiza obulumi bwe muyina. I don't deny nti obulumi weebuli. Ensi yaffe teri perfect. Nange nkimanyi. Ensi yaffe erina ebizibu bingi nkimanyi. Era ebizibu ebyo nkimanyi binyiga abantu bangi nga nange mwende. Naye kyensobola obbabuulira essaawa zino, ebizibu by'ensi yaffe tetugenda bimalawo nga twevuma. Ebizibu by'ensi yaffe tujja bimalawo when we learn to dialogue and talk to each other. Leka babeere abali mu buyinza kati gwe okubategeeza ekikuluma ayinza obutakuwuliriza bujja ng'omuvuma. But again, I don't want to come here and tell you what to do. Mwangambye ndekerawo bagamba ekyokukola. Naye nga that's it. Like nze naawe tuyinza okubanga basi ye Juliana Kanyomozi nga yeetonda ng'agamba nti okuvuma tekujja kuleeta nti oba mugende mu buyinza mu mbeera eyo. Juliana yakutte mu filifeezi yagitandise bw'atyo okuba nga agivaamu. Yasobodde okuba ate nga agijjamba na Uganda bye bamugamba n'abagamba bannange abasinga mu nvuma lwa Bobi Wine nti Bobi Wine simubeereddeewo. Atandika bw'ati Juliana Kanyomozi. But yeah, people have different ways of expressing their anger and I don't blame you. And I hear you bogamba nti mwina obusungu. Nkitegeera nkiwulira. Nange nina ebinnuma ku mutima ng'omuntu. Nyinza okuba nga ndi eno nga maybe mwina mwe mundaba oba nga mwina bwe mutulaba ffenna celebrities and all. You think life is perfect, It's not. It's the same as yours. Naffe tubeera ne challenges ezifaanana oluusi ng'ezammwe. Oluusi ezammwe zisingako ez'abalala. Oluusi nange nenfunayo ezisinzeeko ez'abalala. Buli omu abeera ne byayitamu, But the only way that we can start moving to a better place, a better country, gye mugamba gye mwagala. Tujja kutuukayo when we learn to speak to each other properly, when we don't use abusive language. Kubanga bw'onoonvuma, fine, you'll enjoy it in that moment. Ojja kunvuma oyuze nga aya basi. Y'omu ku bayimbi abasinga okusirikana omulundi guno abaana bamuyisizaamu okugambye nti eggaali yabadde maanyi nnyo. Agamba nti okuva ajjukiddeko Abannayuganda bamuvuma we yagenda mu luyimba tubonga naawe
Abannayuganda bamuvuma bubi nnyo naye ate omulundi guno bamuvumye. Wano watandikidde ensonga okuzijja kumuvuma n'agamba nti ate Bobi Wine nga mukwano gwange. Lwaki munvuma? Ulira natandika okusooka ku experiencing ebintu by'okunvuma mu 2015, must have been 2015. Yeah, 2015. Twali tukola campaign ya Tubonga Nawe. And that time was the first time when nasooka okulaba abantu nga bayinza okuvuma ekigambo noga bokitegeera nga tosakiisa mukama wako naye olinga akyogera. Like people were really, really angry and vile. Waliwo ekintu kyenzize ndaba, unfortunately nga kikwatagana ne mukwano gwange Bobi. Bwe nasandika okulaba ebintu ebyo nasookanga ne ignoring. Sibitwala serious nga n'abaana nabo like because omuntu gwe banvumiranga batandika okumuvuma nga bampita traitor as far as Bobi is concerned when he started his campaigns and when he joined politics they used to call me traitor. And honestly nga sikitegeera nga abantu bano lwaki bampita traitor nene sikitwala serious nga kijja kuyita kati Bobi twakula fenna twakulira Kamocha. He grew up in Kamocha, then nze nakulira twali awo just opposite. Basi ensonga zitaddemu Bobi, ensonga z'Abannayuganda Juliana era kyekyakuvumiza tebakuvumirwa Bobi Wine. Uno ali ku Bobi Wine aga Bobi Wine okumumanya obudde obwo yali akola ku Capital FM yatandikira okwatagana naye kwe kufulumya oluyimba lwa Mama Mbire. But how do we meet? We meet at Capital. Came, he had brought a song, I think, to promote a song. I was working on the radio at the time. Nali tanso yimba naye nali na problem yimba ndozanga satu. You know, ku radio banga beat. Tezali nyingi. Nga naye atandika. So we meet and he's like, hey, Gwe, by the way, you know this song, I have this idea. I want to play it for you, man. Let me know if you like it. So, long story short, we jump into studio, we do Tatawana, Netuzako Mama Mbide, which was a song for Mr. Charles Mbide's mom. And things went very well. They went very well because apart from music, twafuka really good friends na Bobi. Bobi yafuka nga muganda wange nga bintu bingi nnyo byamuyigirako. You know, I was so inspired by he had this thing of, you know, I come from humble beginnings, but I will change my life no matter what, that kind of thing. And so I learned so much from him. Twice and bintu bingi during those tours, promoter batatu sasula. Like I learned how to handle so many situations. Kitegedde Juliana kanyomoze ebyobufuzi Bobi nga ayingira ebyobufuzi. Juliana yamugamba nkwagaliza birungi byereere. Ulira. When he joined politics, I was there. Yanyumiza nga bagenda okugenda mu politics. And I was shocked, but I was also like, I had a lot of respect for him for, you know, like going down the road, because we all know politics is not a simple thing. Some people can handle it. Some of us do not have the skin for it. So I respect anyone who gets into it. So when he told me, I was really shocked. Nene Mugamba, you know what? I'm proud of you. I really wish you well. I hope everything goes well for you. I hope you find your success, you know, in your new journey. Nemusanyukira nnyo bambi. Nagenda natandika ebintu bye. Nange nsigala nga nnyimba byange. Unfortunately, nafuna obuzibu the first time he got problems. When he got arrested. We were all concerned for him. Nakubanga amasimu buli ssaawa nga bwe mbasoola okufuna Babi nkubira Eddie yawe. Because fena twali tweralikirira, especially his friends. Nammwe abamwagala bafaani be, you know, I know you are all concerned. Kino nkireeta because waliwo omwami, I hope I don't want to pronounce your name badly. Mordecai. I think Mordecai on Twitter. Mordecai, you made a point no gamanti. Mkwanogo yafune bizibu, you were not there for him. I was there for him. I was just as concerned as you guys were. Twalinga tumusabira. Era nzo omukubayimbi abasooka ewaabwe. Okitegedde Juliana kanyomozi nga nnyonnyola abamuvuma. Agamba nti Bobi Wine ali mu struggle naye nze lwakuba tetukwatagana mu byabufuzi. Ensonga yiino bw'agambye. Bobi Wine omu ku bantu bensinga okusanyukira ng'afunye milestone. Nsanyuka nnyo kuba mmanyi gye yava ng'omuntu, not as a politician. Nsanyuka nnyo okulaba ng'afunye byafunye, because omwami oyo, he believes in himself. Like he just told himself, I'm going to make it, and he did. So based on where he came from and where he is right now, you have to respect it. Am I happy for him? Absolutely. Am I happy to see him succeed and to see his family flourish? Absolutely. Do I have the same political beliefs as he does? No. Ate echo
buli omu alina eddembe lye. Just because ndi mukwano gwa Bobi kyali tekitegeeza nti nina okugenda and join his campaign, his political campaign. Nange ndi waddembe okukola nze byenzikiririzaamu ng'omuntu kuba we are different. Bwe mugamba mbu lwaki tojoining a struggle, I think that's not fair because oba tompadde nze chance nange kukola byange nze bye mbelivingamu. Ate ekyo tekitegeeza nti ye byakola bibi oba tebirina lugendo oba tebirina purpose. No, just kitegeeza nti byakola birala nange byenkola birala, but we're friends and we wish each other well. I'm talking about this because I've seen people over the years, not just this weekend, not just this year. Aya basi, Juliana Kanyomozi ng'avuddemu omwasi. Agamba nti Abannayuganda bikome abasinga okuba tebamuvuma nti tabeereddewo Bobi Wine. Bobi Wine mukwano gwe era boogera buli kadde. Wabula ebyobufuzi byo buli omu ali side ye. Like oluusi binsesa. I'm like, whatever man. Nga out of respect for Bobi, nga ambi ignoring nga saagala kwega kubifuula nsonga. So I used to ignore it. But maybe that backdrop, I hope it helps you okumanya nti Bobi Wine and I tetulina buzibu with each other. We talk actually. So I don't know why you guys have a problem with our friendship and how I should express my friendship with him or the other way around. Like I don't need to come here to prove to you how much of a friend I am to Bobi because he knows it. So if you're kumvumanga mukoseri nyali, please mubireke. But again, if you continue, I can't stop you. I can't control chemusala okwogera okumvuma nsi sabi controlling a siri muvumi simanyi kuvuma. So sigenda kuja wano and exchange with you.